jamaa lwaki ntandise n'essaalongo kubanga omanyi mwe mukwano gwange by the way naye n'omuntu nno nga mukwano gwo naye nga tatera kukukubira ku ssimu akoma laba status naye muzibu mu abamukwano gwo nnyo status bw'aba aziraba abamukwano gwo nnyo eriyo bali nga bawandiika ne zibulutiiki nga ne batabaddamu kituufu ali atya gyali talina buzibu ali atya bebi gyali talina taabu era kati bebi yakyusa rutiini yange aliwo naye waliwo ebintu byazijukira mu bulamu ebikutuukako ne ŋŋamba ono omulenzi alayi superb kubanga waliwo we bakubira kyali wange dakisi nga laba si ye dakisi naye nga tanyega kati ennaku zino bagamba naye embwa eyo bannange anti kati olaba olina engeri gye wasirikangamu ng'olinga atali mu ggwanga linga wooli nga wendi anti kati ehandolinga gyohandolingamu ebintu ebyo kati kankunyizeyo kasitooli nze bwe nawasa nali mulalu nga sinayiga bintu bya kijente ebyo nze nga sirowoozangako nti nze nibeerako munnabyabufuzi nze nali mulalu ate nga nze ni mutabani wa mubuulizi tata wange Reverand bano bakanoni abaawummula kati nze bayibuli bwe ngikwata bwe nti kati ndi mu kuyiga Qur'ani waliwo ebintu ebimu nga mu bulamu kati nze wa bayibuli ogenda kunchalenjinga kinjagala kuyiga Qur'ani njima kuba bayibuli nagiyiga ne njimalayo bwe mbulira ekigambo okyukirawo bwe nkwata bayibuli kati ebiseera ebisinga bwe nawasa waliwo abantu abagamba akawasiza nga kato abana ne bagamba oyo mulalu tasobola beera na mukazi nera mu myaka 11 naye bwe twali abalalu bannaffe bonna baakigezaako mu myezi 6 mwaka gumu ne bagamba naye okikola kyane mbagamba ni mutabani wa mubuulizi Katonda kikulu nnyo muzadde ansabako ate naffe tufukamye tukola ki mwe mwogere byonna okitegeera naye weebale olina ekintu kyonywereddeko era kati waliwo omuntu gwogamba nti genda weebuze ku dakisa akikola atya teriyo akiivinze mu bulamu nga musajja nga teyasobola kuwangula bulamu oba obufumbo omanyi ebintu ebitaliko satisfaction biri mu bulamu bw'omusajja sex taliko satisfaction mu bulamu bw'omusajja money teziriiko satisfaction mu bulamu bw'omusajja eyafunye obuwumbi obubiri Black Sharp owulira mugambye ayina ebyenjawulo byali nga simulabya mu kyabuyimbi ebintu bibiri okiwala kiwuliddeko omusajja byatamatira sexy ne ssente kubanga ssente eyafunye obuwumbi obubiri leero bamuyitira obukadde 3 ajula okusamba abasanze ku layini era bakyazaagala eyafunye obuwumbi obubiri ku makya akawungezi bamuyita miliyoni 3 bwe basanzeewo okubasamba ku layini obafiirako ng'atannafuna omusajja kati ate omusajja bw'alaba omukyala niba bamufumbo nga yafumbi yawasa era asokanaga kirina amaaso nga gegeje nti ewaka yawasa wattulu nga n'olwaka ayinaki tekimugana waakiri ku kompulimentinga kati bw'otawa kyokka ebyo ebibiri byolaba ssente ne sex bitambula bibiri naye tebikolagana ekimu kirabe kya munne waakyo sex and money batambula babiri naye tebakolagana buli omu mulabe wa munne waakyo bw'owangula olutalo lwa ssente n'ozifuna n'otawangula olutalo lwa sex atwala ssente
bw'owanga olutalo lwa sex n'ofuna ssente osobola okumaliriza nga tofunye ssente ate nga buli egwa mu nsawo sex agitwala kati omusajja yenna ali great alina okulwana ezo entalo bbiri kubanga ezo entalo bbiri naddala olutalo lukyasinza okubeera oluzibu ate nga lwangu baluyita sex balukusalawo you decide n'omanya nti teriyo muvubi asobola kuvuba nnyanja yonna Dakisa ogamba oti endise kyekiro ntiina taabu ensi ogiraba otya n'ensi mpozi ng'oliraba gye muwangaalira ensi mpozi ng'oliraba etagiwadde budde naye ensi eri mu kukyuka ensi eri mu transition kati kyekyewunyisa abantu tewaliwo abantu abatya okukyuka ensi eri mu kukyuka naye waliwo abatya okukyuka kati bakaluubirizibwa nnyo anti kubanga bagamba kijja kitya mu bantu bonna gy'abaaluya abaatukulembera nga just atidde buti kukkiriza nti kyekyo naye nga kyekyo njagala awo naona wenyininyini ku transition ey'ensi nga bwogambye ensi eri mu kukyuka mu art mu nneeyisa z'abantu mu fashion mu display mu politics ensi eri mu kukyuka mu kuyimba generation yes ensi ekyuka waliwo omusajja asinga okubeera kale science abasoma sciences bonna kyonna kwe kitandikira yaliwo wano bamuyita Imhotep is Egyptian goddess kyonna kyolaba kyogerwako science kiva ku kitandikira ku ye Imhotep yagamba buli luvannyuma lw'ekyasa ensi etransforminga ambalo lwebayita bwewusa oluvannyuma lwaki lw'ekyasa tuli mu kyasa kya 2000 wayise emyaka 29 kasookere tuyingira ekyasa kya 2000 transition okay nga bwogambye nti ensi eri mu kukyuka gwe bwotyo bwogiraba wonna oba waliwo atagirengera nyina ekintu kyendaba mu entertainment mu art waffe kati ebintu bye tutambuliramu kubanga media ndowooza ennaku zino nga olina interview gye walimu walitwalina n'ogamba nti ensi etuli mu ngalo mu kibatu wano wootambulize nti nsobola okubeera wano nziruka paka mu America nendaba Obama kye yabaddeko nti yabadde wali ku basketball nemulaba nendaba be yabuuzizaako nenyina negolinga mangu wanyuma y'abantu babadde bameka yafunye sente meka baafunye batya awo enyini nga ntegedde nga ndi wano Kampala naye abantu baffe be batamanyi nti ensi ekyuka lwaki nkigamba bwingi omuyimbi Azawi owa Swans yavaayo n'akola statement ng'ayogera ng'ali ku sayidi nkigambe ntya sagala nnyo nkitwale political naye ng'ali ku sayidi ey'abantu ng'abantu bwe bagamba ng'agamba nti abayimbi okubanga lwaki abayimbi tebasobola kuvaayo kulumirirwa bantu ba wansi abanyigirizibwa nasenzi akola abo naye bwe mbadde nkebera social media nga kirabika alinga eyazza omusango ekyokubiri waliwo 60% bamuwagira that 40% oba 30% bagamba nedda era awo wenyininyini wendabe nga bajjawo obutambi bwa muganda wange lutalo nga babujjayo buli obweri emabega we yali mu West naye abayimbi nammwe mulina obwogerero kuba naawe olina kyowagira nga olaba muganda wange Bebe Cool nti ye wa NRM ensi emumanyi nga bw'onoogamba kangeze ku Young Mulo nti waki wa Nuupu nti Dax Katero wa Nuupu waliwo betumanyi nga si kipya si kikyate ye nga takitya naye kati lwaki omuntu asobola okujajinga oba n'asobola okulumba Dax Katero ng'agambye nze ndi wa Nuupu oba nze ndi wa NRM
nga ye akyogedde lwaki abayimbi balumbibwa nnyo ate abantu bano abafaani aba bulijjo ne bayimbi bannaabwe. Kati olaba nakugambako wano olulala nti ebyobufuzi biri part of us era oli wajja nakugamba mbuno nze sala byabufuzi si byabufuzi ayimba oba tamanyi kyayogerako. Politics is part of us in life. Politics is another aspect, is another principle that we live to in life. Ofuna bulungi. Kakati kansooke ndifindinga ekigambo politics. Politics olinga bwana alaba. Politics is a competition of ideas. Politics is the competition of ideas. Nti ekirowoozo kyange bwe kinaabeera ekirungi kijja kuvuganya n'ekikyo. Ekinaabeera ekirungi kye kinaasinga. Politics is the competition of ideas. Nti ekirowoozo kyange bwe kinaabeera ekirungi ne kisinga ekikyo mu democracy oba mu liberal naasinganga. Si bwe guli. Era taata ewaka bw'atuula ku ntebe batera okwawula essowaani ye eno ya taata n'ekikopo kino kya taata n'ensaavinga biba byanjawulo. Musookaani taata. That is primary politics. Chairman ku kyalo n'abakakiiko defense, that is the advanced politics. Up to hierarchy, the president, what is, we are part of politics. Kakati, there is a political will, there is a political desire, there is a political belonging. Ebyo si nsonga. President Museveni yasooka mu kibiina kya UPC. Yali mu UPC. Bw'ava mu UPC n'agenda mu DP. Bw'ava mu DP n'akola UPM. Era mu UPM ku ballot paper oba wakuna oba yasemba bayakola atya kwe yava ogenda mu nsiko. Awo n'agenda mu nsiko neyegatta ku NRA eyafuuka NRM today. Politics is all about the ideology. Oyimanyi nnyo. Simanyi nnyo. Nakugamba waliyo artist nga si mulungi mu kwogera. Nga tayana kwogera nga temulina muwa budde kwogera nga tamanyi kyayogerako. Olw'okubanga alina erinnya mulowooza nti wamma abeeko opinion yawa. Sinzira bwe kiri gy'alina erinnya ajja atuwa opinion alowooza ki. Tetwali tulina omusomesa ku ssomero nga wa sciences ng'anywa omwenge najja nga n'okutagalatagala twamulwanira nga baagala omugoba. Nga waliwo omulala abeera smart aba fresh mu galubindi naye nga tayisa era nga tugwa bugwi essomo lye naye ng'oli omutamiivu ayisa. Ng'omutamiivu akola ki? Ayisa. Naye ng'aba n'ensaati ze nga bbiri yalina eya bbulu endala ng'erimu obukuubokuubo eryawo papo. Naye ng'ayisa. N'oli smart ali mu galubindi tayisa. Buba busuuzi ba. Kati ekyo kirabe bw'otyo. Waliwo omuntu nga talina mwoyo gwa kumanya nga mwoyo w'okumanya owo ayitawo n'agenda ewa neiba ng'okutegeera yamufuna naye ng'owokumanya tamulina. Ekyo kiri mu bayimbi oba mu bantu ababulijjo? Njogedde njeno oba muyimbi oba ani kati omuntu asobola obeerawo. Buli muntu wamma ajja kujja akunnyonnyole otegeere era nti naategeera nti oba annyonnyola oyo ategeera nnyo. Jamaa waliwo bino ebintu bye mujja ne muweereza nga muli ku mpewo nga muli mu bigamba babitegeera osinga ababiweereza. Ng'oli mu kwogera ku by'abamakanika ng'abasajja batudde e Katwe
shock absorbers z'oyogera nga bagenda byayogera ng'oyogera ku mupiira nga bagumanyi bagatiwulirwa ono akapapula kasoma biki byategeere ono biki byayogera naye ng'oli ku mpewo weererejja era gw'obugezi era gw'obamanyi kati okukwata microphone n'oyimba n'eddoboozi lyo tekitegeeza nti ky'omanyi ojja kujja oyogera ogamba abantu ebintu mbunna obitegeera kati my sister Zawi byeyabadde ayogera yabadde byayogera bituufu era yawadde opinion ye entuufu nga calling upon artists why don't you come back I mean when it comes to corruption mwe mutegeka ebivulu n'ebivulu bino temuyita ba government officials kujjuza abantu ba bulijjo be muyita abantu ba bulijjo ne bajja ne mbajjamu ki ssente and baba balina concern ngeri nga yawamu why did you embark on that ekyo kyabadde kituufu nnyo era saagala muntu amudoubting about that lwakuba ate kyendaba waawo si nti abayimbi bonna statement yadde aninakaa waliwo omuntu asobola okwogera naye nga public speaking nga ku scale over 100 aba ne 75 public speaking somo ddamba basoma mass communication simanya lwaki baba balifendyayo ng'omuntu apakiwinga kariya ya masscom waliwo ebintu ebyandisoose media ethics public speaking ebyo byandibadde bye bisookerwako naye muna babisembyayo omuntu aba yasoma certificate ne diploma ayinza obutabifuna togamba nti mwenna kuba abasinga bazzenga boogere nina bimmanyi nga bazzenga boogere omanyi entertainment sigwe mujja okuzuuza okuinvolvinga mu politics yalimu base badduka babaligidde ne bayimba n'ennyimba Christopher Sebadduka nga bali ku ekyo balina ideology eyo so si gwe gusoose nno baba artist mulimu abamu nga babaddewo ebbanga lyonna nga kyebaliko kati oyinza okujja notagamba nti nno oba tosobola gamba bonna osobola gamba abamu statement ebeera entuufu abamu lwaki mu abamu in fact woba osobola noba pinpoint nga nogaa gwe gundi ne gundi kubanga oyinza okuba opinion nekuleetera akabasa gobadde omanya otya nti naawe oli part of kyo lwaki ozze kati omanyi waliwo omuntu ajinza okujja ku mukolo n'awa speech ku mukolo gw'embaga nga teyabadde mukulayira ku kyakyo omubuulizi we yagambidde nti waliwo alobera bano okwegatta naye ekisi w'omugole kyabulabe nyo ekisi w'omugole okubutabeera ku kyaki nga yasirise najja ku reception nawe ndowooza bamuga lwaki tewabaddewo wali ku kyaki bwe baasabidde endowooza ye so waliwo abayogera najja n'ayogera nga tali supposed kwogera newabawo ayogera ng'ekyo kyayogera kituufu ngaaza ebintu byabadde ayogera bituufu era bano abamunenya tebamanyi kyebanenya kiki kyeyalimbye nti nno enguzi teriiwo weeri era eriibwa ba gavumenti officials enguzi bweri ekyusa bukyusa nze njagala kubabula nekiro ekisinga kunjagala obuuza bonna regardless oba ani ayogedde what is our political type yaffe Uganda, is it a liberal government? Is it a democratic government? Is it a military government? What is it? What inner shape? Terina. You see a generation, Jamal, you see a generation, yogendo ogamba mbu kali akasefulya ke basiba ku mmere akarawundi kabatakamu ebinyiibwa nti bakayita ebokisi nga karawundi
kali akasefulia gandi genda leetera box oleeteraako ebox ebeera rectangular bweti obanga ya square naye kali ka round bwe kati ngamba ndi ye box kankuzeewo kati niwali enguzi esobola okuggwa mu ggwanga lino ng'ogyeko njaga tukitunulire general nga kyonna wamu ekintu tusooke kukigireeta nga tunatuuka kukigimalawo kiki ekigireeta omuntu natuuka okubanga omuntu okukuwa omulimu olina kubaako nekyosooka okukola ki nayogerako ko wano naye nkugamba amu newaliwo ekintu kye bayita misplacement abantu bali mu bifo bye batalina kubaamu abakozi ba gavumenti mu institution zonna eziri private eziri kubanga wano waliwo nepotism abalungi abatulaba nepotism and tribalism is different. Kazini wange okuba kazini wange yaba alina obba wange mukwano gwange kubanga ono yali bundi wange yalina obbera nenga tasobola talina ability eyimira ekyo kyobagaje ekiri eri muziri ensi zemwagala tubeereko tetubenchmarkingira kubagaye bwekyo ebikiri ebyo byebimu ku bigireeta zina abasajja bemmanyi nga nkuwa example mu mupiira Diego Simeone omutendesi wa Atletico Madrid alina mutabani we asamba namba 9 is good tamuwangako mulimu tamuwangako mulimu ne bamubuuza but your boy is one of number 9 abali aggressive n'agamba to me and my style no that is not the kind of play I'm supposed to use. Ate nga alina obusobozi obugamba nti jangu ye mutendesi wa ttiimu wa club ya Atletico Madrid abaddeko ebbanga ddene. His boy has been Italy, Spain. So abantu bali mu office nga tebalina kuzibeeramu nga tetukaganya yadde n'omutindo gwamu otunya mu institution gy'olimu oyo managing director yoyo amukakasa yoyo yatugwani ne submission ze zaakola nekola ye ebintu yoyo tulabe kampani endala tojja genda no sigamba gwe ngamba in general institution zoli gyolimu your managing director your human resource your supervisor yo yagwanidde okuba supervisor oba bamukakaati kawo nti bakuba mukwano gwago yes mmanyi wa presenter ng'abeera ku TV nga qualifying nga nakubeera waawo tali supposed kubeera ne mukwano gwa boosi basaba bonna simanyi biki ku kyaki simanyi akwata ensawo ya boosi that is nepotism. That is nepotism. Kireeta enguzi ate ekintu ekijjawo enguzi kiri kimu it is the policy who impresses the policy it is the government and which that is the legislature executive and judicial yes kale abantu balwanyise batya enguzi abaabulijjo nga singa omuntu akwatibwa nga alidde enguzi amateeka tegamukwata oba olwana oba tomunyunguza bisiriiza so tesobola kuvaawo kuleka nga tukyusizza mu system of governance system ng'ekyuse si kukyusaamu ati gw'onootuga omugwa mu bulago toba kantu so system erina kukyuka yes Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi emirimu giguutaanye byogata biganya okugguka tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultancy and Agency obulamu butererenga bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna bakumye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any gig registration business proposal writing software sales
industry, mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu webuzeeko mu bintu ebyenjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku Tebajjukira Arcade mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors oba tukubireko. Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka go gatemagane? Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Ntinda Kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital wamu ne mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko nooti 789 nooti 233 9 ne nooti 7 nooti 39 57. Wulira obuwoomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala. Anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings, oba oyagala kusanyusa bafamire yo. Weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10, opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku nooti 7 nooti 8 7 9 8 ne nooti 7 7 4 6 9 7 Pizza Origin tulya kyaddala.